mawulire ng'akaaba baamubaanize lwakwogera kigambo kimu kya buwemu. Bayibuli erimu ebigambo ndulundu eby'obuwemu. Kati naye bwe tuba kugoba bya buwemu, Bayibuli gye tuba tusooka. Sooka osome olunyiriri olwo. 23 ekitabo kya Isaaya. Mukama n'ayogera nti ng'omuddu wange Isaaya bwe yatambulira emyaka 3 bwereere nga talina na ngatto okuba akabonero n'ekyewuunyo ku Misiri ne ku Kuusi. Bw'atyo kabaka w'e Bwasuli bw'alitwalira ddala abasibe ab'e Misiri n'abagobebwa ab'e Kuusi, abato n'abakulu nga bali bwereere nga tebalina na ngatto. Egamba nti n'amatako gaabwe ate babiikiddwako. Banange neetonda gye muli ku lwa Bayibuli okukwambo mu lujjudde lw'abantu kaneetonde. Kankole ki? Weetonde. Kubanga Katonda bw'abanga ye yassa olunyiriri olwo n'atuwemula obwenkanidde awo. Mbalamusizaako nnyo bassebo ne bannyabo abantu ba Katonda mwenna buli muntu gy'osinziira okundaba. Nina akadde katono nnyo kubanga njagala owulirize ate ogenda okole. Kaakati Sheeka atugambye nti Bayibuli ewemula. Bw'asomye ekyawandiikibwa ekiri mu kitabo kya Isaaya essula ya 20 olunya olwokuna ekyogera nti abasibe ab'e Kuusi balitwalibwa nga bali bwereere nga tebali mu ngatto nga n'amatako gaabwe gali bwereere. N'adduka emisinde n'aga nti Katonda awemudde mu Bayibuli. Kaakati Sheeka twagala okutunula leero ddala Katonda wa Bayibuli yawemula. Naye nabagamba era nkiddamu ne leero, we mukoma okusoma Bayibuli we tugenda okukoma okulaga Allah bw'atali Katonda. N'olwaleero ngenda kukozesa ekyawandiikibwa kyoleese ensi etegeere nti Allah si Katonda, kyepaatiika yeepaatiikawo weepaatiisi mu bwa Katonda. Ekisooka, ekitabo kyonna okukakasa nti kitabo kya Katonda kiteekwa okubaamu engeri Katonda gye yatondamu ebintu, engeri Katonda gye yatondamu omuntu, n'ebitundu by'omuntu Katonda ateekwa okuba nga yabyogerako kubanga yaba yabikola. Kampagire ekigambo kyange ne Bayibuli. Zabbuli 139 olunyiriri lwa 16 lwa 15 n'olwa 16. Zabbuli essula ya 139 olunyiriri lwa 15 n'olwa 16. Bayibuli egamba bw'eti: tewakisibwa mubiri gwange bwe nakolebwa mu kyama, bwe natondebwa n'amagezi amangi mu byawansi by'ensi. Amaaso go gaalaba omubiri gwange nga tegunnatuukirira, ne mu kitabo kyo ebitundu byange byonna ne biwandiikibwa, ebyabumbibwanga buli lunaku bwe byali nga tebinnabaawo n'ekimu. Kati Bayibuli etulaga nti ekitabo kya Katonda kiteekwa okubaamu ebitundu by'omuntu byonna nga tewali kibuzeeko. Bassebo ne bannyaba bampuliriza, ekimu ku kiraga nti Katonda wa Bayibuli ye yatonda omuntu kwe kubanga amanyi n'ebitundu by'omubiri gw'omuntu. Olwaleero emmotoka ogiyita mmotoka kubanga yagikola bwe yagiyita. Olwaleero okutta essimu ogiyita ssimu kubanga yagikola bwe yagiyita. Olwaleero olugoye lw'oyambadde ogiyita saati kubanga yagikola bwe yagiyita. Singa essaati eyo bagiyita mpale wandibadde ogiyita mpale. Kati Katonda kubanga ye yatonda omuntu, ebitundu by'omubiri gw'omuntu byonna n'abituuma amannya n'abiteeka mu kitabo Bayibuli, okuva ku luviiri olw'oku mutwe okutuuka ku kaala ka nasswi. Bw'okambuuza mu Bayibuli nkuwa olunyiriri, kubanga Katonda wa Bayibuli ye yatonda omuntu. Kati nkomyawo ekibuuzo gye muli, mulyoke mutegeere nti abasajja bano basinza masannamu. Kye basinza si Katonda eyatonda eggulu n'ensi. Sheeka bw'otugamba nti Katonda awemudde, bw'akutta ekitundu n'akiyita amatako eky'okumubiri gw'omuntu, ogambye awemudde. Nange njagala kukwata Bayibuli eno ngyokye kubanga Katonda waayo awemula. Naye nga sinaba kugyokya njagala kubuuza,
ekitundu katonda wa bayibuli oba bayibuli kyeyisa amatako mu Qur'ani kiyitibwa kitya? Nze njagala kusiramuka leero bw'abanga Allah ye yatutonda nga ye yatonda omuntu bwe yamala okumutonda ekitundu ekyo bayibuli kyeyisa amatako gwe n'ogamba nti ewe mudde katonda wa Qur'ani bw'abanga ye yatonda omuntu bakiyita batya? Bakituuma linnya ki? Bw'oba tokirina tosobola kugamba nti katonda awe mudde nga toyina kituufu. Ndowooza oba ntegerekeka. Bw'abanga Allah wa Qur'ani, Allah subhanahu wa ta'ala nga tugamba eyakula n'agulumira, bw'abanga ye yatonda omuntu nga temusinza lubaale w'Abawarabu, nga temusinza masannamu, nga temusinza nga kyemusinza namwe temukimanyi, bw'abanga Allah wa Qur'ani ye yatonda omuntu, mukwate Qur'ani eyina essula 10:14 mutubuulire, mugikwate mutubuulire Allah wa Qur'ani ekitundu ekyo bayibuli kyeyise amatako. Allah wa Qur'ani akiyita atya? Bwe muba temukiyina mutegeere nti kyemusinza si katonda eyatonda omuntu, kubanga katonda yatonda omuntu alina okubanga ebitundu by'omubiri gw'omuntu byonna abirina. Nga bw'olaba yakola emmotoka yatuwa nti eno indicator, n'atuwa nti eyo side mirror, n'atuwa nti ago mataala, n'atuwa nti eyo steering, n'atuwa nti egyo mipiira, n'atuwa nti ako katima. Buli kitundu n'akituwa erinnya lyakyo. Allah wa Qur'ani mu challenging leero bw'abanga si musambwa ekitundu ekyo akiyita atya? Bw'abanga yatonda omuntu. Bwe mba temukiyina mudduke emisinde mutegere nti kyemusinza kintu kirala nnyo ekitabanga na mu nsi. Muyina okukkiriza katonda yatonda omuntu n'awandiika ebitundu by'omuntu eby'omubiri gw'omuntu mu kitabo kye bayita bayibuli. Nkugambye bwe nkwata bayibuli nkuwa okuva ku luviiri nga ndukuwa mu biwandiiko okutuuka ku kaala ka Naswi akasembayo ku kigere n'olwala n'endukuwa mu biwandiiko bya bayibuli, ekikakasa nti katonda wa bayibuli ye yatonda omuntu.